Hala. Gyebale kunya. Kale shamu nawe gyebaleko. Kale. Osibye otya leero? Ndi bulungi. Oli otya? Kansubire ntegedde. Eddoboozi ninga alitegedde. Toyinza naawe gyerabira. Nkutegedde aliriddawo. Ndi waka. Naye sooka olindeko mu bukopi. Kale. Kyatyo buzibu ki? Yogera nedda wabaddewo kale wabaddewo ekinemesa okwogerayo. Gwe oyo waali? Nvuddeyo abbe tamanya negeyogana nvuddeyo. Mbadde mayo nti akutte n'essimu nti kasangemu ennamba yange agikube kantegeere bannange. Nvuddeyo kati sooka ombuulire. Naye gwe sooka oleke nga sinakubulya wali obadde kaawo kale n'okirowoozaamu n'ogamba watya singa omusajja ono atugwamu kuba ndi mukwano gwe ate amanyi nti naawe oli mukwano gwange wali okirowoozezaako. Kyeki nkubuulire nze wenna nga nakwagala nakwagala kimanyi waliwo ebisobola obbeerawo kitegeera. Kimanyi kati nze ono naawe tombuulira musiru naawe musiru talina nakyamanyi olaba naye oli wajja waneene netubeera ffenna ng'oli muli mu kulya emmere naye nga ontunuulira naye naawe ontunuulira kwegamba nga talina wadde alaga nti talina wadde n'ekimu kyamanyi. naye nkubuulire ebyaddala nkubuulire ekintu ekyo ku lunaku olwo kyannuma nalaba nga mweriisa nga ye ng'amanyi nti ngenda babbawana nti mweragala bwe kyannuma ku mutima nga mpulira njagala mugwa bugwe mu bulago. Seka naawe bebi. Naye abasajja bayenda ku bakazi tulina ebbuba kati ninga kati olusenga ye mukazi nga wange. Ate naawe ebyo bijja kuggwa olaba wali kitaggwa ono musiru kati wobeerawo tulina kwegamba kangambe nti nina omulaga nti mwagala nnyo tabaako n'ekimu kyatusuubirizaamu kitegeera. Naye kati ndowooza naawe oba okimanyi. tosobola kuba nze mba ntya okujja tosobola kuba oba n'ofunawo olugendo n'ojja eno netwemala guga kuba naye ebyaddala nze byenkuzina mpulira nga biba bya bupanje mba sisobola mmalayo kati olaba tulina wetujja okwesinkana nze nja kugamba ati mba njagala n'ojja newaba wiiki nomale newange wiiki kuba newange tatera kujjayo tukole bwe bati nze ngenda muyiiya mugambe nti ngendako mukyale wa maama nange era omukazi nja mugamba nja tambula. Nze nja mugamba kyangu nnyo jesi nze nja mugamba oba nja kukubira mama wange essimu mugambe nti mama ngenda kujja mu kyalo naye mukodomi wakubira mugambe nti nzijjeeyo. naye omanyi kye tugenda okukola tugenda kufuna bufunyi loogi kuba nange era omukazi mba sirina ng'eginyinza mwegoba ko tujja kufuna loogi nayo tunaspendingawo like oba wiiki 1 week ekijaba kimala bebi. Tewali buzibu kiri nti ndi naawe akuba obuzibu ate kutuuka ne wabaawo ebikukwatamu nze kye neeraliikirira ate nga maze okukola puroguramu. Teri kiyinza kunkwatawo oli mulungi wange. Kale ngenda kulaba ono omusiru we mufeerayo. Kale naye nange kamalirize wano eno in fact mbaddeko naye dakika nga 2 awo. Kati akomyewo yakadda kati ndowooza mwakaawukanira si bbanga ddene kuba badde yakadda. Kale naye lwakuba nti era ggwe naye nja nfube ndabe nga mulemesa n'omulimu guno. Anedde ekikola. Kale bebi wange ngenda kudda mukukubireko. Wanamala n'abitegeeza